Post channel za Facebook nakamba zili bili Kasavu Kanyama nenkola ya video subscribinga gendo likinge musizo na Dubai Abu Dhabi UAE wonna US UK Europe want to subscribing channel za Facebook of the latest info imebeka ko mainzi wakade nyokola story buli omuchakoze nimebeka ko weekend onakulwadirwa jo omukulu Nuhu Mzata ku mukulu go mwana Rema namakulu yasodo kuwanga ayogere bigambe bikankana mu bigambe bikankana Idrisa Msuza Kenzo yasodo kuwanga amudiza nganira awando mulyo mumbere eno tugenda batufuna ebigambo bya Nuhu Mzata byayogedde mu maaso ga mwala wa Kenzo omutonga wali kukukyala kwabadde kwa Rema namakula nga achaza omwami wamanyikidwa nga Dr. Sebunya Hamza so katufuna ebigambo bya Nuhu Mzata tukomewo nkunyonyire nkulagene post Kenzo kye yakoze na chicha agamba ku mbeere eno lwaki Nuhu Mzata ku myaka gye n'ekitiibwa kye kyabadamu amwano kula bwati mumye munyweze tali mu bya buseegu tali mu bya bwononefu tali mu byaki atereeza ayagala ibada ate mumwagalire ku bwayagala nammwe ajja kubaagala bwe munaaba mwagala abakyawe mwe mukyawe mukyala we yasazeewo oyo gwayagala ate nga ne bw'ona ogamba eriyo omuntu gw'olaba nti kawala kabadde ku Nairo Avenue owulire naye ono omuwala abaddewo yatandise ebidongo muwala muto n'abeerawo n'akwata we yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga era ogenda okukakkana kyagudde n'agwa mu mazzi neyeerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte kuki akutte ku muvule so ebiswagala kubiddamu nze bw'ŋŋa nti yongera onyweze nga nyweza inshallah kasita asigaza akasaala eswala inshallah n'akanajjanjaba abalwadde ebirala situfu ayafuta olusife tumuzaala lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne uganda makulika mwana oyo tumukulise nti kulika bulavuniga buseki tusemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maama wo sirugendo wase nnyoko tubuulire ebyekiyaye fe tunabikkiriza saagala kuntabulatabula nalabira byone kwe nalaba nga naye baamukuba abasirusiru baamuteeka ku mawulire era oli n'abeerawo nga ye news editor yagenda n'asoma n'okusoma jinga n'ateekako n'agamba nti omusajja muntu w'abakazi nnyo n'olaga omusiru gwe n'olaga ne mwannyina wa Sebunya wali awo atudde gwe mwateeka ku mawulire musimanya mukyala wa Sebunya omulimu njagala mmala okuzaala nga abaana bange balibekuwantukomyeuso Eddie Kenzo owulira bino taliiwo saawa zinali Colombia abadde alina shows nyingi azazatambula emabega ko yabadde asuubira okuba nti alina n'ekivulukuula Bonita olunaku lwennyini olwo Rema yabadde alina okuba nti akyaza omwami we omupya oba omujja amanyikidwa nga Dr. Sebunya Hamza gynecologist abamusinga mbadde mutankana nga kigambye okuba nti alina okutikkirwa omwaka ogujja wa Makerere so mu mbeera eyo omukulu ono Idrisa Msuza Kenzo ayawadde obubaka eri omukulu Hamza eri omukulu Nuhu Mzata ngamulaga mu myaka gy'alina gy'abadde amusuubira n'ebintu byabadde amusuubira okumugamba agende awase nnyina olw'okuba abadde yeetegereza Rema for some good time kibi nnyo okuba mama Kenzo yafa kumbi emyaka nga 2 emabega ate n'ekirala nti ajja kusobola kumuwasa lwa nsonga nti buba budde because eby'obufumbo n'omukwano biba budde tolina ngeri gy'obiyingiramu so mu mbeera eyo naye yawanze omuliro mu mbeera abagobera Kenzo ku mutimbagano n'abagobera channel yaffe eno tulinda Idrisa Msuza Kenzo adde ekamba tukwongeremu info nga waali naye nga embeera yamusiza bubi n'agenda ku mutimbagano naye nazza omuliro eri Nuhu Mzata nga munyonyola ebintu ebikangana n'ebigambo bitasobola kukiisa ku channel naye tuweerabira nti subscribe Kasavu Kanyama then ogategatemu wali eri mpolampola n'enkola ya video mpolampola ojja kuufuna latest info Sikula Msuda nabaawo ku kamera Chiwa Star baawo timu etambula mpolampola Star TV Metro FM tubawe tulinyo wali nga tukuyisaamu bulwa saa z'omusanvu paka munaje tukoere mpolampola nga tukuyisaamu info ezi latest n'ebintu ebitraining so simanyi lutalo nolugwera lwa mwanadamu lutalo lwa musiramu ku musiramu mwana wa musiramu ku musiramu Nuhu Mzata Idrisa Msuza Kenzo Rema namakula Dr. Hamza Sebunya so mbeera ya nsasage mbeera ya kulumbagana mbeera ya kusikamba bitoki so katuyengere mpolampola nenga subscribe nga channel yaffe eno tukwise ebintu ebyakabi bitwe ebyenjawulo bize bitraining mpolampola laja pon yourself na uliza na subscribe nga channel yaffe eno kyakabi